bagamba mu bugingo kazannyo mubi weviridde Kampala nga police emmotoka ekisute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo police yo yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki bye bigiyamba mwabenaale mu baani kirunda ekibimu mwe temutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kati enaale munemuke bino mwe mwali badde mubikola ki mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba bwatya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi ekyo kyona mukimanyi katugambe yali Franka Gashumba ebigambo ebyo yabyogeredde mu kuziika eyali driver wa Pastor Bugingo eyalumbibwa ne bamukuba amasasi agamuttirawo nga ye atugamba nti bo bavandimwe balwanyi era bannayuganda abeebuuza nti Pastor Bugingo yavuga atya emmotoka ogijja ku crime scene nga ne poliisi tennatuuka kunoonyereza n'afuna obuvumu obugoba abattemu abali bamukubye amasasi n'avuga omulwadde gwe yali asuubira nti akyali mulwadde n'amutwala e Mulago weewaawo nga yatuukayo ng'afudde nti bannayuganda abeebuuza ebintu ebyo balinga abatakimanyi nti bo bavandimwe balwanyi era n'akomekereza ng'agamba nti ne Idi Amin Dada bwe baakuba omukuumi we yakikola n'avuga n'agoba abaamukuba n'amala n'avuga omulambo n'agutwala e Mulago kye twagala okwebuuza nti Franka Gashumba Pastor Bugingo gwageraageranya ku Idi Amin Dada kye yakola tugambe nti ne Idi Amin Dada yali muvandimwe kubanga yagambye nti ffe tuli bavandimwe tuba balwanyi Pastor Bugingo okukola ekyo tekyewuunyisa kubanga ne Idi Amin Dada yakikola Idi Amin Dada naye yali muvandimwe oba tulowooze nti enkuba gye baakubamu omukuumi wa Idi Amin Dada Idi Amin amasasi gali yegamulidde Pastor Bugingo yatugamba nti yaabaga ge gabadde gamulidde wabula batulaga nti bo ate bano bakitalo nnyo abavandimwe osanga emibiri gyabwe omusaayi gwabwe gulimu bulletproof ng'amasasi tegasobola bakwatako nti wadde gaamulidde naye gaakomye bukomi kungulu yasigadde n'amaanyi agagoba emmotoka ye ne bw'oba nga tegakulidde nga galikukoonyeeko bukoonyi naye ng'olaba omuntu gwe naye mu mmotoka ekikanga bw'ekyo tosobola kufuna maanyi gasimbulawo mu mmotoka ebyo byonna babikola okwedifendinga okwejja mu musango naye nga bannayuganda bakimanyi bulungi nti ekintu kino kyali kipange banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba bwatya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi ekyo kyona mukimanyi katugambe nti Uganda nsi ewa ebitongole ekyanya okukola ogwabyo ng'ekitongole kya poliisi ddala kitongole ekigambo kitongole kiva mu kigambo okwetongola nti police it's an independent institution esobola okukola okunoonyereza okwayo watali kutaataaganyizibwa yadde okwebuuzaako ku baawaggulu esobola okukwata omuntu yenna watali kutaataaganyizibwa yadde okwebuuzaako ku waawaggulu esobola okukola okunoonyereza okw'ekikugu kwonna awatali kutaataaganyizibwa yadde okwebuuzaako ku baawaggulu nti esobola okukwata omuntu yenna oba akolagana naani yo teyagala kumanya kubanga kitongole kyetongodde esobola okukola okunoonyereza ku muntu yenna regardless akolagana ne Muhoozi oba ne Museveni oba ne Kataha era esobola okufuula suspect yenna n'esooka n'emukuumira munda regardless akolagana naani katugambe poliisi ng'ekitongole ebadde erina okukola okunoonyereza ku Bugingo lwaki teyafudde ye ddereeva we n'afa Franka Gashumba ng'oleeta obujulizi ti ensonga lwaki ono teyafudde lwakuba nti Munyarwanda ensonga lwaki teyafudde lwakuba nti tuli bavandimwe ensonga lwaki teyafudde lwakuba nti ffe abavandimwe tuli balwanyi nti n'amasasi 15 agasindiriddwa emmotoka mwe yabadde ensonga lwaki tewali yadde lyamutuusizzaako buvune lwa nsonga nti Munyarwanda nti n'essaati mwe yabadde n'atuuka n'okukyusa ng'essaati oluvannyuma lw'essaawa 5 omusaayi ogufuumuuka ensonga lwaki tegukyafuumuuka era asobodde okutuula ku maziika okumala essaawa 5 lwa nsonga nti muvandimwe n'ebiwundu bye yafuna eby'amasasi agamuyuza omugongo ensonga lwaki byakaliddewo ewatali yadde okubijjanjaba ewatali yadde okumudressinga ewatali yadde okumutunga lwa nsonga nti Munyarwanda nga poliisi nga ddala ekola bulungi ng'ewuliriza gasiyo oyo ng'omuntu ayogera eby'ekisiru kyonna ensonga lwaki yasimattuse
lwansonga nti Munyarwanda nga ne Saudi Arabia ewasibuka eddiini y'Obusiraamu singa emmotoka mwoli efuna amasasi 15 nga bw'ogamba naye ng'omu ku gwe wabadde naye afudde naye ng'abatuuze bakusonzeemu olunwe nti gwe wamusse nojja n'okola statement nti ensonga lwaki nze saafudde lw'amaanyi ga Allah kyokka nga Saudi Arabia yewasibuka Allah kaŋŋambe yewali Kaaba wallahi babeera balina okukukwata ne bw'onyumya eby'ekisiru nga ne Roma oba Isirayiri kaŋŋambe Yesu gye yava gye yasibuka bw'ovaayo n'okola statement ng'eyo nti ensonga lwaki baakubye amasasi 15 nze ne sifa lwansonga nti nze ndi mulokole nanaaba omusaayi gwa Kristo wallahi ya Mungu batandikira kuggwa okunoonya wulira ono ye kyaleesenga excuse nti ensonga lwaki muganda wange teyafudde kubanga muvandimwe kubanga Munyarwanda yensonga lwaki amasasi 15 temwabadde mulirye kubanga Munyarwanda yensonga lwaki ebiwundu bye byabuza watali kubijjanjaba kubanga Munyarwanda eyabadde akyusa essaati buli luvannyuma lwa ssaawa 4 olw'okuba nti omusaayi gufuuwa ensonga lwaki tegukyafuuwa ng'asobodde n'okutuula ku mufu okumala essaawa 5 ng'ali bulungi ng'atudde mu katebe ewatali mukwatirira ewatali kweweta lwansonga Munyarwanda buli kye bakola beeropa bokka buli kye boogera beeropa bokka bw'oŋŋamba nti Bujingo ekyamusimattudde lwansonga nti Munyarwanda lwaki ye Peter Bayinga naye baamukuba amasasi teyasimattuka kuba yali Munyarwanda typical n'okusinga Bujingo lwaki Peter Bayinga naye yafa lwaki Fred Rwejema baamukuba amasasi ye yafa ate nga yali Munyarwanda typical ne mu ndabika ne mu musaayi okusinga Bujingo lwaki Mucecezi lwaki Bakayumba Nyamwasa bonna baafa babakuba amasasi ng'ate Banyarwanda typical n'okusinga Bujingo wabula Bujingo ow'Obunyarwanda bw'okweripa obweripinga tamanyi na watuufu waava mbwe ekyamusimattudde amasasi lwansonga nti Munyarwanda singa eyo yabadde excuse ne Peter Bayinga naye alibadde teyafa nga yebaaga mukuba Omunyarwanda nti bamutonda ne bulletproof Fred Rwejema kwegamba kati ffe Abaganda oba Abakabira endala Abasoga Abanyankole Abaki Abaluulu Abasaami Abadaama n'Abagisu tunyiige nnyo olwa Mukama tutondera mu mawanga ago kubanga amawanga ago galinako obulamu obulina limiti tuline ekkomo ku bulamu bwaffe bwe bagakuba gakuttirawo lwaki teyatutonda nga naffe tuli Banyarwanda kubanga kikakasibwa nti Omunyarwanda aba n'omubiri oguli amadi bulletproof body naye bakuba amasasi 15 gakubuuka oba gasobola okukuyitamu gati mu lubuto ne gagenda ne gasaanyaawo oli akuli sayidi gwe n'osimattuka ate maama g'Omunyarwanda bye boogera byonna tebikwatagana kati n'obusungu balina bungi nnyo naddala ku ffe gwate lwaki tujja ne tubuusa ensi ku kawaani kaabwe lwaki mudduka nga teri abagoba ono ye mufu asoose okubeera ow'okwogerera nga firimu omufu abeera yeeyogerera oba ekyamusse kibeera kyeyogerera lwaki ono ye mufu asoose okubeerako discussion kwekyogamba nti Bujingo ayogedde nnyo okusinga Ichuli oba golooza Bujingo atudamejinze nnyo okusinga Ichuli mulyoke mugambe nti abanuupu tebaagala bagambako abanuupu tebaagala bagambako bwe baaga kuba Ichuli ffenna twalumwa twagamba era ne tukola dots ne zitutuusa ku mutemu eyatta Ichuli nga yali ddereeva we lwaki ono ye ebibye birimu ebibuuzo bingi lwaki ono ye ebibye birimu ebiraka bingi ate kati mukutte empiso mutandise otungirya muleke embeera eriwo yeeyogerera okusinziira ku statement ze mwasoose okukola bwe muba mukakasa nti si mmwe mwassa omugenzi ekisinga okwewuunyisa bano abasajja balabisa bwe mwetegereza emmotoka ya Bujingo efaanagana bulijjo gye bakubya amasasi bulijjo ze bakuba amasasi temuli yadde nnyafa temuli yadde ensalosalo temuli yadde akabonero akalaga nti endabirwamu yeekanze obubonero bonna obuliwo bulaga teoli yakutte n'ayisaamu mpola n'obwegendereza kati kano kabonero ak'essimbalaala nti ne bakama be baabadde akolera
nabo bamukoyi kabonera ke simbalala kubange mundu bazirina babadde basobola okukuba emmotoka y'amasasi naye gwe weebuze lwaki balekawo eminyafa mu kintu kino bo bennyini kati be bamulabisa gwe kyogamba bo tebamanyi kyakukola nti oli oyoga nti bamukubye masasi nga twagala ozibiikirya musajja emmotoka tugyekubira amasasi oli yakutte edduliiru nawo moggolamu ebituli kati kitegeeza ne gavumenti yennyini yapiikinze interest mu kusaanyawo bujingo lwa nsonga nti ate nayo sinsiru nnyo kulaba bangi we basimbye lunwe ne bagamba nti gavumenti yaffe eno twagijja wala gavumenti yaffe eno evudde wala tetuyinza kukkiriza muzibuzi kugisuula kati naffe katutandika omumwerabisiza era bujingo njagala okukakasa nti akakabonero akakoleddwa ku mmotoka yo giwummula ebituli bya drill wallahi kabonero akalaga nti bakooye kubanga emmundu weeziri babadde basobola okumamirira emmotoka ey'amasasi ne baagizeemu tyu nga tebalaga gayingidde gatya era gaafulumiddewa ne baddira obusaayisaayi oba bwankoko oba baasaliddemu kamyu mbu gwe gw'omusaayi ogwayise ku mutto bannanga omuntu ayina omusaayi amasasi agakutuusa okutta ommotoka eyo yali badde erimu ekitaba ky'omusaayi naye obusaayi bulinga obw'enkoko bonna ate bulaga buli fresh ku mufu eyafa olwokubiri ne ku lwokutaano mbu babadde bukyali freshi bujingo kati ne gavumenti etandise okukuba obusungu batulinako bungi nnyo buviira ddala ku ggumba lwa nsonga nti bulijjo batta abaana b'abantu ne begenda batyo naye ku mulundi guno twatutta omulimu gwa poliisi ate ng'era poliisi bw'eba ekola okunoonyereza ewuliriza amaloboozi okuva mu kamwa k'abantu etega amatu sayidi ne sayidi kana akamwa ne koogera neeyingiza nejjako byesengejja n'esuula nejjako ayogedde ensonga nega wano nale tusobola okutandikirawo kubanga yamba poliisi naye ekuyambe yeffe opposition yesoose okuyambako ku poliisi okukola okunoonyereza walowooza lwaki Fred enanga bino yabyebalabye mu ggwanga taliyo Museveni bulijjo buli lwe batta abantu avumirawo nti ezembizzi leero yagaanye okuvuma omuntu yenna embizzi kubanga embizzi entuufu eyasemudde omukuumi waayo badriver waayo b'omukadde w'ekkanisa emumanyi era tonnawulira ku kigambo kya Museveni kyonna okuva omuvubuka oyo lwe yafa tonnawulira ku kigambo kya Museveni kyonna kitegeeza naye akimanyi kayina otafiire mwawulidde ebigambo bye yayogedde kitegeeza naye akimanyi bujingo obubonero bwonna bulaga tetwogeza bukyaya tetukukyaweko ki watukolaki watuttirani tetwogeza bukyayi tetwogeza busungu bino byenkwogerako nsobola n'okubyogera ku Wanuupu singa yaba akikoze kubaze ndi Munnayuganda ate ndittabaaza erina okumulisa abatalina maaso nabo basobola okulaba oba batasobola kulaba buziba nabo basobola okulaba bujingo bino tetubikola lwakuba kukulwanyisa naye tubikola lwakuba nti ge mazima tetwogera bino lwakuba tukulinako obusungu naye tubyogera lwakuba nti kyekiriwo kkiriza obagaana bujingo wakuba omwana w'abendi essasi nkidda mu bujingo wakuba omwana w'abendi essasi wakyaliwo possibilities mu kunoonyereza okwange kwendi mu kukola detective yeekolera itongwa wakyaliwo possibility ng'omukulu oyo yabadde ku ssimu n'omuntu atali wa MK movement bwe yabadde akyali ku ssimu ng'emboozi egudde amakerenda wakati mu kugiwunzika gwe yabadde naye ku ssimu kye yavudde amubuuza w'oyogeredde oba we twogerera waliwo ani nti waliwo nno mukadde w'ekkanisa omukuumi ate ddereeva wa SFC nti ekyokukola okimanyi bw'otamumaliriza akumaze bujingo gwe wakubye ddereeva amasasi ng'era olina ky'ozibikira ky'atalina kwogera kaakati eby'okuddamu biri eyo abamutuma okkubega by'olina okwanikula
biri eri abo abamutuma okukubega anti mbuzi lwefa lwemanyiwa nannyiniyo walabye omusajja engeri gye bamuziiseemu kyenkakasa obadde okimanyi nti si wa bulijjo golowooza abo abamuziise bo bagenda kukutunuulira butunuulizi bati oba abasindisa okumuziika bagenda kukutunuulira butunuulizi bati ofa mbo bagenda kukulaba bulabi bagambe nti yafudde mukwano embuzi lwefa era weeraliikirire tandikirirawo okweraliikira kuba akasiriikiriro ka Museveni kategeeza kinene buli muntu afa Museveni abadde agirawo embizi zino gw'obadde okimanyi nti Museveni ye muntu abadde akola tweet nga n'omugenzi tannakutuka kubanga ye amanyi ababa bamusse ekituufu abakimanyi n'asalawo akivugire mu mbisi nga kirumira lwe bamukuba amasasi Museveni yasimbula okuva Entebbe okugenda ku crime scene e Busega nga kirumira tebannamukuba amasasi era gabaga akavuga gati nga Museveni ali ku round about awe Busega awetakkirire wano ku Mityana Road then abranchinge ku Kyebulenga n'avumira embisi kwabiriga embisi gwe weebuuze lwaki leero asirise kubanga bali bulijjo y'abatuma bayita embisi leero weekoledde bibyo akasiriikiriro ka Museveni kategeeza kinene nnyo Zuku kaweeraliikirire Zuku kootyemu ssebo Zuku kootyemu Frank Gashumba yagambye mbu bo be badifendinga NRM bali be balya ssente bali be banyirira bali be bagejja omukazi omubi gwe bakookerako ebigambo nti tomulabiraawo nno looya mulamba tomulabiraawo nno dokita mulamba tolirabira naawo lirina babi eri embiko naye lirina digiri naye omukazi omulungi oyanjula bwanjuzi nti oyo girlfriend wange wow hello sisi hello Lucy hello Kasiridda nga bamubuuzako kubanga feesi ye yeeyogerera obulungi bweyogerera teyeetaaga kwokerako kigambo kyonna teyeetaaga kugambirako kigambo kyonna naye erikaze eribyo olubu okulyanjula mu mikwano gye oyo ne girlfriend wange Namata tomulabiraawo nno looya mulamba tomulabiraawo nno taata we yaliko mmeeya Ssenseko Kulubya tomulabiraawo nno be bannannyini kasino tomulabiraawo nno alina ebidiba by'ebyennyanja tomulabiraawo nno be badokita abajjanja b'emitima be twasigazawo mu Uganda nti okuggumiza akawandiiko obutakuvumira lintu lyo olina oddikookerako kakati ne NRM lwaki oba ogiwolereza if it's a good government if NRM it's a good government ng'egavaninga bannayuganda very well lwaki oba ogidifendinga kitegeeza naawe ensonga lwaki odifendinga lwasonga mbi fe tewali adifendinga Kyagulanyi fe tulwana bulwani kutwala buki buyinza era zitojja kunsanga mu defendinga Kyagulanyi nkuke ejjembe kuba mumanyi ali clean mumanyi mukasi mboko teyeetaaga kwogerera so eyo NRM gy'ogamba nti nnungi ate gy'odifendinga then ogidifendinga from what era lwaki erina okukuwa ssente ng'olwedde eyo nnungi kitegeeza gwagidifendinga weetumiikiriza naye naye kennyini ogiraba nti erina okukusasula lwa nsonga ogidifendinga ebikolobero byayo ogidifendinga kubanga mbi ogidifendinga lwa nsonga nti tesaanidde ogidifendinga lwa nsonga nti mu butuufu si gavumenti ntuufu ya kicupuli ya kikwangala bannange mwe mulya ssente mwe mukola biki omukazi omulungi ne bw'otamukuba makeup asigala mbooko teetaaga makeup okusayina then NRM you defend them from what? It's a good government era nayo nga bw'ogamba nti it's a good government noyimirya ku radio ya Balamu noga NRM nnungi Museveni mulungi n'abatabani be balungi ne Sale mulungi ne Maama Kataaha mulungi kiba kimala bumaze okugamba nti sigenda musasula kubanga amaze osiga ekifaananyi tuli balungi ate ssente ansaba zaakinza omulungi bw'obasaba ssente baga ekitegeeza tuli babi atubba mu ssente naye akimanyi nti tuli babi you cannot defend an innocent guy tosobola era njagala ogendeko mu kkooti olabe balooye engeri gye bafaayo ennyo oyo kiraya nti gwe bafaako ennyo manya nti ali guilty afiiringa guilty era omusango yaguzza
kyovula bateeka baloya ku pressure bamuyambe naye omuntu ali innocent buli kimu kyekola kyokka buli bujulizi obujja singa tewabaawo kukumpanya bulaga bulazi nti wano nedda eredde kooti adijaniddi mukomeewo olunaku bwerutine bwerutiro ekitiibwa omulamuzi ensonga za pasita Bugingo ezinnaggwa naye buli munnayuganda w'oli sabira Bugingo kubanga ali mu kaseera akasinga okubeera akazibu ennyo ye alowooza nti akiwumbyewumbye akimaze omugenzi aziikiddwa naye ab'enganda z'omugenzi nabo gye bali si bamativu kubanga lipoota eyabaweereddwa okuva mu kamwa ka pasita Bugingo yabadde tematiza bo nga baagala lipooti wakiri okuva mu gavumenti y'eggwanga gavumenti ekakase nti oba kituufu abatujju bali mu ggwanga Uganda era be baakubye ebyasi ebyayise ku Bugingo era gavumenti ennyonnyole nti oba waliyo abantu abasobola okuba n'emibiri egiri bulletproof egitayitamu masasi ng'ogwa pasita Bugingo kubanga amasasi agaamulidde gaamukomye ku ngulu naye bo wa famire yaabwe era gwe gasinze okukosa kati tusabire pasita Bugingo kuba ali mu kaseera akasinga okubeera akazibu ennyo.